President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abaana ba Kibalama mumanyi bulungi muganda waffe oyo eyabuzibwawo batamanya ngamba General Kaguta Museveni kandi jebule muganda waffe tamanyikiddwako wajali kati abaana be alina abalongo be yalekanga bito bibebi muganda wa kanino basumbuse mukama wa amaanyi mukama wa buyinza era waliwo omukolo oguteekeddwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agwetabyeko omukolo guno era nga alina obubaka bwawadde sasa tufune ebigambo bino then ate tulabe bwe tutambula ne president w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. I want to thank the church for supporting you, our children, for the ceremony. I want to thank the school for taking the religion and spirituality of our children very importantly. But most importantly, I want to thank the parents that we should raise our children in the ways of the Lord, so that when they grow up, they should not deviate. Thank you very much for giving that type of work of the Lord. Now, even though announcing as president, but today I'm not here as president. Not biologically. They are children of my friend and my neighbor, Bosco Eyawambibwa, who was abducted and he has been missing for 5 years today. We choose to take responsibility for our children and give love and to be a father and their parents and to be a father. He has played the role of mother and father for all these 500 years. Thank you very much. To congratulate you, I need to outside something I don't find given it for you. On your bedside, on your suitcase, you should always remind you of the last family has. And also, God is his brother, but this one is father.
byebyo ebigambo bya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'obubaka bwawadde eri abaana b'Abaganda baffe abo abuzibwawo. Kibalama amaze emyaka kati 5 nga naffe abuziddwawo. Abaana bano baleka bato mabujje bamisingo mukwano gwa tato naye tubasabira olunaku lumu lujja kukya taata osaba oliawo Mukama amukomyewo addemu abeere n'abaana be. Kizibu naye tukyalina essuubi tujja kukya omutaata akomewo abaana baddemu bafune ku mukwano gwa taata, baddemu beeyagale ne taata, baddemu babeereko abasanyufu era baddemu beeyagaleko nga taata waali nga buli kimu nabo baddemu basome. Kati President kyekimuleeseza atalina kutabaawo okuba kati yasigalawo yababudaabuda yabazaamu essuubi yabagumya alowooza n'abaana bano mbagambe ki nti taata waabwe yawambibwa lwakuba nze kuyingira mu bino ebintu, so alina okubeera nga bagumya always all the time. President alina ebizibu bingi, alina omugugu munene, tulina okumusabira naye tulina omuteekako kusala ayongere naye kuba byakola Mukama bimutangaliza ati nebisobola okuggwa bulungi. So tuuka mu lutabaalo luno tuluveemu bulungi nga General Museveni tumutadde wali ku bbali eggwanga ffe twali mu maaso nga twali buzibu bwonna tusobola okweyagalira mu nsi yaffe. Mbaagala nnyo baganda bange, tongera okusabira bannaffe abali mu makomera, tusabire bannaffe abo abaawambibwa baabuze tubakumayitire, tusabire bakyala baabwe, abaana baabwe, bazadde baabwe tubateeke mu ssaala. Mukama atujune atuyambe alujegeke n'ekyawanga tuyagalire mu nsi yaffe ennungi. Mbaagala nnyo, mweraba.